Okay. General Yoweri Kaguta Museveni ali mu kufeesa anti agava mu ggwanga lya America miranga merere bulijjo kyalowooza nti kyali ddala si kyali abasajja bongedde okumuyenjebula bwe bati ne bamulaga nno talinaamu kalina n'akamu n'aketondo bwe kati nti ekisooka okukulembera be bannayuganda n'omukulembeze waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine so oyo General Yoweri Kaguta Museveni byabadde asuubira nti nno byali akatandika endowooza n'ensonga ngazino abwetuti. Breaking news. Uganda Police Force babataddeko sanctions. Mwe muli eyo mwebase tujja bali ako Museveni. Nkugambye tumutematema ango zonna kafiku. Twagala atumale. Bamutaddeko sanctions. Police gemukuba abantu emigo ne mukwata abantu ne mubatulugunya ne musiba ne mukola ebikolobero nga we mukola bagenda tandika mentioninga linnya kulinnya nkobole tetulekanira bwerere tebakulye ebinusu yensonga lwaki batusindikiriza mwe mugende mubiri mugende mukwate mundu bino bye mulimu tebikola mukwano bikola fe tubalwanyisa temutuyigiriza ngeri gye tulina balwanyisa tetubanga ko bafala tetubanga ko basiru. Yes bagenda tandika obenanga yawonye munyenyo baye yawonye zasimanye wali ekitubu kiri nti ono Batman yajja okyusa buli kimu akalira abapolisi mukawulira mujja kukiwulira kino kya buli omu ono yajja kukyusa ggwanga teyajja kwesiruwaza nammwe yasangawo nyongera okutegeeza ku kintuuga mayuuga. Police breaking news akaliro mukawulira obusanction bujjajja gwe kyalina okumanya buli waalinnyo ennyonyi aleka ayinaawo awandiise nti kati wano ne wano tweyanza ne tweyanze ng'omukulembeze wallahi kabawulire ekkaliro bwe kyena ng'okyaliyo kati nate osaasira ono olusoke yakajja lusoke wagamba pulezidenti yakola ki ye yalinnya emmotoka n'akola ki eyejja veriso mujja kukiwulira kino kya buli omu ono pulezidenti yajja kukyusa ggwanga akola tannatuula mu ntebe. Gwaita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bu katandika butandisi ono bajja kumwasumulanga bugolo kyovula abakola bingi balwana nnyo okwejjako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga abasajja bafuukidde ezike bino byonna ebiriwo tebaabisuubya nno biri baawo in their lifetime. Era nga manyi be bakutte buli kimu be bali mu government be bali mu opposition. Era nga manyi tewali muntu agenda kuvunza government yaabwe. Tewali baera talibaayo omuntu alimuka n'alabisa government ya Gino Museveni nga bo bakkiriza munda mitima gyabwe. Era nga bayetegefu nnyo okulanga basigala babuguyaza bannayuganda basiriwaza bannayuganda okubafuula ebitagasa ebiraayo bisatalasala ebitamanyi biki bigenda mu maaso mu nsi. Niyo kuva omwana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bannayuganda baava mu tulo ate ensi yonna neeyimuka neewulira ensonga omwana z'agamba. Kati Gino Museveni sanctions buli kadde bye bakola nabo basi babikutuka kyovula abakola kati ebigambo bino olwokubanga baliko bikutuka kwe kusalawo okukola kati bino bye bakola leero. Twolekedde deep politics. Bruce Lee yagamba atya nnyo omuntu apulakitiisinga akakodyo kamu emirundi 100 dhani oli okupulakitiisinga obukodyo 100 omulundi gumu. Kitegeeza ki? Tuli musitulago wano erwanyisa Museveni. Museveni ye yamastaringa akakodyo ke aka era ne ku media wano engeri gyakolamu ebintu bye
efaanagana yagimastering naye ffe abamulwanyisa oli akugamba mundu ono akugamba bino oli akugamba biri oli akugamba bino ebyo tebikola tuge tukwata amajabya buli omu aleeta idea ye tupulakitiisingeko ekintu kimu tukimastaringe kubanga Museveni munafu nnyo we tubeera wamu method yonna ekoleddwa nga tuli wamu Museveni tayinza kutuwangula omusajja akugambye tudda mu kalulu era akalulu ke tugendamu sikeekana akabulijjo ke twakolanga kyokka gweoyimiridde owekebikola tukole bino bannayuganda tuli miliyoni 4 buli omu alina obwongo bwe buli omu agamba kino noono kino nooli kino nooli kino nooli kino nooli kino nooli kino tubulwa direction ate ng'eno situlago erina okubeerako ne direction erina obeerako ne direction bannayuganda baasitukako mu 2009 ne balwanyisa Museveni ng'agaanye Kabaka okugenda wa Katikkiro okugenda e Bugerere naye olw'okuba tetwalina direction byafiirawo tetukyayagala bijje bife tumasitaringeko ekintu kimu tugambe nti tugenda mu kalulu we tutuuka mu kalulu tukole kino na kino na kino na kino period naye ate ono akugamba tetuddayo tulina omukulembeze akugambye wano wetulaga tuli bamaanyi nnyo munge senga ffenna tussa kimu Museveni talina kyawatusobolera nkugambye nkubuulidde ne tussa kimu nga ffenna twogera olulimi lumu naye olw'okuba ye enfuga ye ya divide and rule era abateekamu abantu abeefuula bamanyi ennyo ebyo tebikola nze bino byebikola namugamba akole bino yagaana tawuliriza simanyi biki tagoberera biki tetwagala bwongo bwammwe tulina direction gye tulaga bye tutuuseeko mweno situlago tubiraba we tutuusiza Museveni tumulabawo tulabawo yeye nyini tajja kutuwa ngeri gye tulina mulwanyisaamu Besigye azza kugambye tukozese mundu Amau ajja gamba mufune mundu Muhoozi agamba nti olina kuba munnamagye kitegeeza naye ategeeza mundu nalwe iso naye byayogera kyokka ggwe naawe ate gy'obuulira banno nti anti tugende eyo mulabewo gyakusindika lwaki atyawo wekaba akalulu nga tekaakole lwaki atyayo obadde okimanyi nti akalulu kennyini akawedde kayina bye katutuusizzaako mweno struggle bampuuga baali bategedde tetwaligenze mu nsiko ne bampuuga ne batutugumbulirayo babedi bwanika tufunye chansi era babaani balabe baffe method etuleetedde balaba ate mmwe gye muvumirira lwaki mulowooza tuli basiru tetutegeera tugendayo bannayuganda ffenna kubanga Museveni ayagala waakiri Kyagulanyi waba alemeddeko agende mu kalulu agendemu nga munafu ayinza munafu yatya kuleeta abantu bana abeefuula nti nange Kyagulanyi muwagira naye be tebijja kukola ogenda balaba mu bumeeza bakola wano bu TikTok live ever bo babeerako buli lunaku aya moteesa otya ng'olaba bino binaakola ng'oli atandi Kyagulanyi oyo nze kusinziiramu endaba ebyo muwagira nnyo musajja bambi naye ebyo tebijja kukola omusajja tulina kukola tuti buli omu ayina bwongo bwe teweetaaga vumirira Kyagulanyi ye yavumirira ani ng'ajja mu struggle wano buli omu gwe genda okola ebyo lwaki oyimirira muvumirira vaayo ogambe nti nze Kyagulanyi nkubuulire nti asi kyamugoberereyo method eganye naye omuntu akugamba mundu atagulawo bibiina byabufuzi lwaki tayingira nsiko waliwo abali wano ku media ajja akugamba mundu tulina kukwata mundu n'omugambo yiye eriwa omugamba nga n'agikulaga ye gyakutte tetuli basiru tetwagala muntu anafuya nsonga eno n'ogu mwagala kutujjamize bwatu na signing out
magezi ga Yoweri Kaguta Museveni gutegagwa aina enkodyo yemu gyatambulirako naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamukubisa bwongo enkodyo agisensebula buli olukya zezi sanction ezo zolaba eziteekebwa ku basajja ba General Kaguta Museveni nene yeebuuza bino bikole General Museveni ne yeebuuza Nziramu General Museveni abaali mu kulwana kulaba nga asindika Kyagulanyi agende mu nsiko mbu amulwanyise Kyagulanyi akozesa wano kichwa kyongo kyokka kyakozesa General Museveni amaliriza atomedde kazino sanctions ezibateereddwako basajja be bonna kati abateereddwa bagamba kubanze nzirako juta wano buli kyebabba batwaleyo mu America ne baterekeeyo ne balowooza mpajja kugendayo mu bukadde babiriireeyo kati babagambe twali kuddayo olwekolero mukoze mubeere Uganda mu muyagalire eyo ne banamwe mukolako ebikolobero eno waffe temujja lwaki waliwo apoliisi bangi bavudde mu poliisi wano Uganda ne badduka ne bagenda mu America waliwo bakifuna abamu bafuuka n'abakazi abali abasajja simanyi abasiba enviri simanyi bamyosa emimwa bali eyo bakola ebyo ebizezeze ebyo okufuna obulamu obulungi bagambe bye Uganda kooti nawona okitegedde bali eyo kati gye beeyagalira kati bagamba temuddamu kujja kweyagalira waffe nga mu Uganda mumugifudde shit horror country Uganda mugifudde ekitagasa n'ekyo America agobye abasirikale ba General Museveni ne General Museveni mwennyini eno bwanaddayo tuvula bena kutakyatambula atyanya okutambula agamba hamba nakatantula ICC negamba amulabyeko amukwate olabe bankwata kati atya okutambula era zino sanctions ezikolebwa ku buli kadde zongera okumutisa omujjamu akatima era bagano Kyagulanyi batugamba nti kwateline kubo tulikwate muganda wange tozaalawa kuba yamanyi gye tulaga bikola nebo tunadda mu bya Museveni generali byatugamba mubamwagala mukwate mundu mawo mukwate mundu ndayeso mukwate mundu besije mukwate mundu nga bote bazikwata bagatwala mukakodyo kaabwe Kyagulanyi alabibwe bubi era afune ne omuwaatwa ogumukwata ogumusiba bagambe nti onabadde muyeekera badde mutujju naye tulabayo so tulina kuyita wano wannaffe tutegera tumutwale akataka era kyovula bakati afeesa breaking news Uganda Police Force babataddeko sanctions mwe muli eyo mwebase tujja balyako Museveni nkugambye tumutematema ango zonna kafiku twagala atumale bamutaddeko sanctions police gye mukuba abantu emiggo ne mukwata abantu ne mubatulugunya ne musiba ne mukola ebikolobero nga we mukola bagenda tandika mentioninga linnya kulinnya nkoboolera tetulekaanira bwerere tebakulya ebinusu yensonga lwaki batusindiikiriza mwe mugende mubiri mugende mukwate mundu bino bye mulimu tebikola mukwano bikola fe tubalwanyisa temutuyigiriza ngeri gye tulina balwanyisaamu tetubangako bafala tetubangako basiru yes bagenda tandika obenanga yawonye obumunyenyo baye yawonye zasimanyi waliwo kale byebyo ebiri eka byebyo ebiri mu Uganda General Museveni kati alina akatuuyo akasangula bwezikala kubanga basidde baggwawo lwa buwoomi buli zabadde omundu ennene zeesiga ennyo nti abasajja bange bawazi sanctions nti abo balwanyi bange banita mungi bawazi sanctions Kyagulanyi ono mulalamu Kyagulanyi mulalamu kubanga yamanya wayina okukwata kati amenya Museveni bikadde amenya Museveni kati ebyozo tebikyatwala eva abeeralowooza kati anigwe mbannondo okuteeka wata anigwe mbannondo bonna bawadde zi sanctions kati ali awo agatitima abanze nzirako bannange obanze ngenda okukwatibwa ebigambo bijja kubakyukira one day mweraba